empisa pozi tusinga kimu abaganda babbi ekyaleeta empisa kyajja namu olaba omuganda okuumewo era agenda kubba oba kwagala mukazi okwebe ye muganda nze nasoma n'abaganda omuganda mubbi nze nali mwana muto mu primary nga tusoma n'abaganda omuganda mubba kifene nga kikyali kibisi ne muteesawe muti nemukikweka awantu ne mugamba tufenna kumeka satu kyengeri omuganda addako olwenyini nomukitaddeyo nakijjawo ni mwakikwese nakikweka ewalala era nakakuba omukalaba wayise oli musiru ate oba okalaba ng'ogenda okijjayo mugezi wano wakati apamawo mukakuba kati oba onoonya feneyo ensolera nga zigokambe ku maali wenda kusatu omuganda awunya fene enyini gumali muko oba wamulambye buyere enyini omanya okumanya omuganda mumbi n'ebisaaki yafuluma bali abagikola Abamerika bakola risaaki abaganda nituwangula Omerika yakola akuuma kakwata baki kakwata babbi ne bakateeka mu nsi zonna ne kakwata babbi ne kabamalayo ne bakaleeta mu Uganda kakwata abaganda abanayuganda bakasookeza mbalala mu dakika 5 ne bakwata ababbi 12 ne bakatwala ebusoga mu dakika 5 ne bakwata ababbi 4 ne bakatwala eggulu abalugwala sibabbi kabakwata yogu era wewunyinga maama we muganda tata we mu lugwala ne bakaleeta emmengo ku ngalabi mu dakika 5 baali bakabbi akuma kenyini nakatekalabikanga omuganda olaba omuganda mujja buzimu n'abaganda olaba omukwana bukwanye ng'oli eno ali nakulagamba inenye nyongeze nga simukuteeko nakulagamba inenye nyongeze mutidde omuganda omukwana oli eno ali eno nakulagamba inenye nyongeze gye baliko kale oli bulungi bakuyisaani ani zaalwangu oli kirungi ng'olina obuuso olina emyaka emeka naye wangi ngenda kuweza 19 19 years old only? Yes. Wazaliwa mwaka ki? Wangi? Nkaga mwebiri. Inaisa nga tutulugo. Ikome n'omwenda. Badde nkwagadde. Leka naawe omuntu yakandaba. Niko naawe. Kiki? Jambo limpoweeteko ng'eno. Ani bwoweweetange kamunenge kumwana kweza sikutegera ona uli ya ina makata katono. Nandeno. Oshikuwa uli naawe. Uganda. Uganda wa tabu. Nebawa yetunga. Wa tabu. Nga yetunga akubisa mpisa. Empisa zobe zinda ziganda. Yali nabyo uli ali short longo simanyi bila patu gende. Muganda yali. Era bikomaawo. Short na longo bikoma. Bayongerako. Gomanyi short na longo. Ebidako. Bayongerako dda. Abagula batera fasaidi. Abasinga ogula abasinga kuveera. Gwayise. Eno. Wandegera. Nzija okugula neroola munaawe kati wagala ndole kusinga kuwa kiramu lwe kafeesi kabeeremu romantic nabali balabe nzija tambula ng'abaguzi era nzize oli musiru abagula batambula batyo ate nze mmanyi bwe mubatambula batanze n'okusunga abagula baba bafumbo abamu babitiibwa kati bagula batya kano kabeeramu ekengera amoto oludde mu kugula nange ndirambi Nigeria nositulakomizi omanyine bamutambula ajja yebuzaabuza nzija ngula muganda customer eradde oli otya mugye baliko ng'olina empisa oli muganda yange muganda Ssaabasajja Kabaka wange ali nina abageri kagenzera omuganda asanga lya mugaza nyiye mayiro akenda ate bakwataganire semakookiro bannange tukoze tutya wangi kyakabeeyi kalinnyamu lwaki okimanyi nti obusanyi andi obusanyi bwatulira kasooli nze nze gula musanyi tukoze tutya eshoti ya mitwalo 5 longo ya 10 zo nyingi CNN ya 2 CNN yeriwa live kati wali jazira ya 2 yeriwa osula nange ennaku 2 budde bungi nnyo twala no kanzunzu eya 3 yeriwa eki yeriwa kanzunzu yeyo wangi ntombako kamunguluze yakwanulayo kati nkwandisa babu ya 5
eyo tobaako mala tulikanga bomu naye kasobolera kikyati ani atulikira ku ye Muganda olina n'omukisa ate n'oba ku Munyankole Munyankole Mukiga nibo bakisasamuba anyagambye babeeyi alla baseera Mukama nabo bakimanyi Omunyankole Mukiga Munyarwanda simusobola alla baseera babeeyi ate mulwawo naye ekirungi kye bambi kuba ensonga lwaki aseera ensonga banayo yagikuwa tereera nkugule. Halo? Kasitoma. Oli otya? Akino gamba. Jendi. Olyaha. Jendi bampita Mayambala. Nakuleeba ennyindo ningireeba. Ebadde. Neshana ekitebe ky'eggaali. Mwenu konke yange tokugibaasa. Nina sente zange. Tukoze tutya? Tokugibaasa bambi. Tukoze tutya? Shoti mitwalo 5. 5 ngulapo kiki ekyo? Longo mushanju nina. Nzaawo mwena sigulamu ennyana. Mbwenu wasikambuze waboina zinga. Kakaaga n'okuleya nyoko. Iwe nawe tokumanya kyokwenda mbwenu. Nkimanyi n'ensonga kyekuseza bwenu. Leba n'omubuuza bweki ninkusera muno. Kiki? Ati nge tokumanya n'Omunyankole bambi. Ate bye biki? Nina ebihimba byoniire n'otaloka gye nikunyamba. Bali straight. Kyembaagalako. Ate omulugwala totawaana. Nawe weetonda olugwala be basinga ne battabu era bigwa mu lugwala munne yamuguze. Gwanga lyate omusobola. Tebalinamu yadde kasitoma keya bino byowulira Abaganda bakuyitamu anko biki omulugwala tamirina. Ng'oyitawo naga anko. Tamirina era oluveeri mu njeyoze n'emiyembe gye weewunyajja kwetuna naye najja atolotoloma. Atya. Etekema mweno nzambadde atinamu. Ekira nasa nanyo owutina nyo. Olwategeeza ki? Nja kufa n'omuntu leero. Ate ofa ne kasitoma. Kati ndabe kasitoma keyawe. Ndiku byange. Tabiyitayo ebya anko. Abwe omusanga atolotoma. Tema neno sabati nanyo ntampiri. Wewe customer, wewe rudi hapo kwa manyoko zako wewe. Olaba nawe. Yeyokea. Anadiyo Mulungu alagula kama gambaga. Tebuzabuza. Binambi nebyokubuza lwagira ati Mulungu alaba agenda gula kyagenda ogula eriso kwaliteeka direct. Genda ogule tulabe. Yo mwono kijja bulungi. So kunangezeeko bwe kiragana ngandika substitute. Ati bo kyembagalako babeera smart beekikalu esaati myufu empale ya yero wasoma beekikalu yambala ebisaati bya kalakala abanga yambadde Uganda flag ninda konsekenziyamu ekooti kwatalibanyi baba agenda gula ekooti agirekayo nga teyiseetinga nnyo Kasooto, gula kasooto. Oli mutiti. Oli mutiti. Gumayi bw'otunula naawe okanga kasooto. Gula kasooto. Kasooto yalo abaita amanyi kigenda mu maaso alimwa. Gula kasooto. Kangulemu omulala oba kasooto aliyo. Kasooto yaguze engoye azituusiza ku munkumu. Sheno byetaago le bantu. Jangu abantu bazirabe. Ni abantu badizayina tebalina kisa ani akwambaza kyobulo kya Nuupu tupisi ate teri kinyiiza eyazikwazisa abeera walinga akulaba obudde otambula nnyo engoye zaabwe jaziiza tewali nkugule abantu basasudde senza omulugwala nakugule kiri kityamu VIP abatebo muli bulungi eyo kiri bulungi nga betwatesezza nti buli woseka twabateddeyo obwana obuma masaginga obubakolako n'obulenzi obuto buli woseka nga bukwatakwatamu neso ya tabu nnyo juba buli avaawo nga tulina transport basi wakula ennume egenda kutwala paka waka bakwereko ne 15 za katogo mpulire yasamamba ate mwatubye wefuna nenga ngwenamu kasitoma keya naawe nakize nnyo ogenda kunkutula nawe kasooto ogenda baleka mwegulenze terera
kugule ugale babeera awanga agenda okuyola kati kale kampeeno waki ogono wenaggulu omutidde abekolo be basinga okugula naggulu osibye ensigo olinga alina ekizibu gende omuwafuna kuzasooka oli yakyogedde ezizemu nezegatta akantu katonda ekaza okulekulembesa ekivulu mumanyageza abajulizi osaawula neziddamu kambireke mukama yagaba ate yajjawo sabula